Lubaluse buto olutalo wakati wa Shiba Kalungi ne Spice Dana ogenda kubanga obifuna maaso awo. Minisita Nyamutoro ne Eddie Kenzo, Rema Namakula banange nabo kyetaagisa nga mbeera biddeko. Alien Skin, Bebe Cool wamu ne mukyala waffe Zuwena nabo mbayina maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Papa Sidi era avuddeyo n'ayogera abayimbi ba Uganda balala bangi ate abali ebisiyaga nga wogenda okulaba akatambi maaso awo kw'otadde ne ba TV presenter. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Kansubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ddiya. Sigenda kulwisa era nti omanyi munange tuyingira wiiki, so wano ffe ku Sofia News Extra wiiki tugitandika na kusaba era katusooke tusabe omanyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Mu kiseera kye kimu nyongera okuliisayo mu mwenna abaagenda ebukalango mu ssangalo bannange mukuliko eyo mwebala okwagala Mukama. Ndowooza ebintu byonna byatereera ddala kubanga Mukama yakola ebyamaanyi, yakola ebyamagero, yakola ebiwuuno butereevu katusa. Obadde kimanyi ettala ly'omubiri gy'eriiso lyo eriiso lyo eribeddamu omubiri gwo gwonna gujjudde omusana baagala nnyo Wetweyongerayo ewa Minisita Nyamutoro munange oluvannyuma lwa post eno gye yakoze ng'ayagaliza ono omwana Maya Musuuza kugamba yayogedde ebintu bingi n'agamba nti yatandika okubeera n'ono omwana emyaka 9 ekitegeeza Rema Namakula ng'akyali mu maka ga Eddie Kenzo. Nyamutoro ne Eddie Kenzo baali beerabadde kati emyaka 9 gye yatandika okulabirako omwana yuno omwana ssaawa zinaakuze naye maama kyatwewuunyisiza n'agamba nti ye talabangako mwana wa mpisa, talabangako mwana alina mutima mulungi ng'ono Maya. Naye munange ne Rema Namakula ono omwana yamwagala nnyo, wabeerawo omuntu ndowooza ye ng'aliko okwagalibwa abantu, so bajjaaji bamugambye yeewanike empola byonna by'okola. Rema Namakula naye yabikola dda era mu kiseera kye kimu Eddie Kenzo munange taata afaayo eri abaana mulina maaso wano ng'ate naye amwagaliza amazaalibwa amalungi. Munange kannyabo naffe wano ku Sofia News Extra munange Maya tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Ono omwana ali blessed bamaama basatu nga bonna bamwagala. Suuza Edrisa Kenzo mukwano gwo muganda wo. We share a lot in common nga bw'omanyi. Me to wish you a happy birthday. Tukwagala, tukusabira, tukwagala. Saba buli omu ali akuweereza essaala ye mu mutima gwe ennungi esobola okwongera ati Mukama kutuwanga. Ky'olina okumanya birthday wishes zo zikyagendera ddala mu maaso naye nga Eddie Kenzo ngenda kwebazaamu ak'ensuso. Eddie Kenzo ono munange taata afaayo eri abaana be wadde olaba ne Amaro baamutwalire wa Dokita Amuzani naye era olaba afuba nnyo okulaba ng'amusisinkana era omusajja ono yakabanga nnyo amaziga Rema Namakula awo yali amumidde okulaba omwana we. Kale we tweyongerayo n'abakyala abanguwa okuzaala ate nga balinamu kasente ne basigala nga balabika bulungi okugeza nga zali munange abatabani be nabo bwe batyo basazeewo ne bamukolera ka surprise awo aka birthday. Munange mukyala abali takisuubira nti abaana be basobola omukolera ka surprise we bati wamma ekyabadde awo ye njogera ekindeke kibantu bange kyolina omumanya ebadde vibe njereere. Naye munange Sister Shakibu ennaku zino yabulira ddala ne mu video takyalabikako. Kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Fibike mukyala Inzola nakawere omu bw'ati ali ku kigaane kyagala kikkirize ebyo gw'amanyi nenga munange ali bulala omwana nga yayanguye okuguma oyinza okugamba amaze omwezi mulamba ng'azadde. Mu kiseera kye kimu munange brand ambassador champion Ogudo mulina maaso wano ng'ate azze omukyaliramu. Gole elikimu sense. Ante surprise. Ambassador wa gundi wani? Mami gaji. Oh yeah. Hey, mwebali kujja bannange. Thank you so much. Akabebi twakawonye. Ese o mama gaje yalese ya malukesa.
omwana akuteekamu bintu Nywanto boto yaleetera amalukeesa kuteekamu bitabo. tweyanze kuba bibambike gye tusima mutulabire ebirabo byaffe tubirisiivinze mu bitiibwa eby'ekitalo yes tweyanze nyo tweyanzeege mwe bali tulaga mukwano simanyi asoose okusupurizinga kuba manye endala zitadde bali mukuleeta bwe tweyongerayo ne Pastor Bugembe bano n'omunnange ne Prima Kadashi ate nabo wiiki bagiyingiddewo batyo ngambira abalogo bakuno tonsobola bannange asaba omusubo Pastor Bugembe mwaka akayimba bambuuza ogenda kuwasa ddi omusajja yatabuka n'agamba mugezi okulaba nga mpunya mugezi okulaba nga situkula sigolola seeriisa seefaako ne ŋŋamba ono nno we nawulira ebyo ne ŋŋamba ono si wakuwasa kati ne naye waye katubeeremu n'essuubi engeri gyasinkanye Prima Kadashi tumanya munnange basobola okubeerawo awo kibateesa ate ekyamaanyi okubajjukira Prima Kadashi ali singo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Spice Diana munnange nga si ye yekka ne Shiba Kalungi maaso wano nina faani wa Spice Diana avuddeyo n'amusaba ttula ebizibu amugambye nti njabolekeraawo okwerigira mu Shiba Kalungi ono ye ali mu kika kya waggulu mu bayimbi bonna abakazi ab'e Uganda kyokka ng'abyogera nfanfe wa Spice Diana oba yamukoze eki oba akasente tannaba kumusasula omwezi guluddewo n'agamba kamusabule kale ngenda kubanga ate mubatuusaako maaso wano tusobole okweyongerayo n'agaaliro ssaawa zonna munno mukwano gwe akwefuulira nno n'akuswaza mu bantu kati gwe sooka olabe ono kyali mu kukola agakagwawo ne bannange nsaba mu nsonyiwe yadde nakolako ku bulango bwa Spice Diana naye gwe Spice Diana w'otuulaawo ne weegeraageranya mu ndongo mu kuyimba gw'olaba wa w'otuuka Shiba Kalungi muleme kwagala feemu muleme kwogera bintu bibaswaza bintu bya kisiru nze mbabuulira amazima batofunayo munaasuddiyo abayimbi bonna abakyala e Uganda wano bino ebiseera sijagamba na guno mwaka bino ebiro Shiba Kalungi ye namba 1 mu bakyala b'e Uganda mu kuba endongo tebabalimba mbu muleete Spice zimanya muleete Cindy zimanya muleete baganda bange Shiba mu mulabe awo nno we tutuuse munnange essaawa zonna eyali faaniwo nfanfe akwefuulira omwami ono nga yayiwawo omubiri ku Spice Diana naye munnange kyaneewuunyisizza era kyamazeeko enviiri ku mutwe okubanga ssaawa zino ate yali mu kumukuba amagye amavundu mu ebyokuyimba tabisobola kale bwe tweyongerayo ewasinga Bebe Cool Aliani Skin bano nno munnange baatandise ttuwa yaabwe era nga baagenzeeko Kasese tebaagenze bokka wabula baagenze ne mukyala Zuwena munnange ono omukyala alina kyakoze wano akatiisa yagenze abantu ne bamulaba ne bamuyayalira mukyala Bebe Cool ng'ali mu mmotoka bannange omukyala bw'atyo bwe yakoze obwetowaze n'ava mu mmotoka n'ajja n'abuuza ku bantu kino kikuyigiriza ki twagala abantu babeerayo nga bakuyaayaanira naye ate munnange abantu abasinga bamanyi okweraga ne batava na mu mmotoka zaabwe naye ono bwe yagambye omuvuzi yimirira ssebo nveeyo ate mbuuze ku bantu bange ngenda batuusako akatambi maaso wano Mazola bazuena. Zuena aliacha bwebulabye. Zuena aliacha. Musoga zuena yoyo yasinga. Ate mukyala mukaka mukyala wa mpisa. Waka ina mpisa teyandivudde mu mmotoka. N'afuluma yandiremedde mu baka banene bangi. Balemera mu mamotoka endetwamu nga ziri waggulu. Naye kikulu nnyo omuntu bw'afulumako n'abuuza ku bakiraayanti. Kirungi nnyo.
embeera ate munange bweti bwe yabadde ekasese munange kiba kirungi nnyo obuteyagalira ku bantu era nga tulaba nti omukyala wa Bebe Cool Zuena eyakuzibwa bw'atyo munange abantu olwamulabye ne basanyuka mukyala Bebe Cool naye munange n'avaayo mu mmotoka ate ababuuzeeko nga w'omulabawo naye maama oba omukyala akozesa biki buli lunaku ye yeeyongera kubeera muto yenna akasikiini tekalika kale bwe tuli munange siikuyise bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Spice Diana ono nno jjukira waliwo akaseera ke baatijjako ennyo ne Diamond Platinum yuuyo munange Tanzania baawo oludda wa twali tumanyi nti nno balina oluyimba lwe bafumba kati olunaku lw'ejjo Spice Diana munange bamubuuzizza naye kiki ekyabaawo gwe ne Diamond Platinum nga mwatijja naye mu ntijja yammwe tewali kyavaayo kintu kyonna munange Spice Diana n'agamba mbu yamusaba ssente nnyingi nnyo kwegambanga zaakiremesa n'amugamba ba ssente tozisobole tukyekole twegale munange Spice Diana n'ayibalamu ebyokuwaayo omubiri gwe mbu akole oluyimba n'alaba nga tebigenda kujja mbu n'abivaako kale mu kiseera kye kimu munange bo abatanzania banyiivu byansusso eri Diamond Platinum ne Rapid bo munange bamanyi Rapid ono yakozesa Diamond Platinum kale bino ebintu ebiyitingana era nga mukazi wa Diamond Platinum Izuki olwalinnye ku stage baasabudde mwana muwala ebicupa genda baawo omusiyazi baawo biki munange bujjo tulaba kimaze awaadi sokumba azikimera ku bisiyaga we tuli mu side ezeeyo we tweyongerayo ewa Papa Sidi ono nno munange buli muli wa bisiyaga agenda kumwogera era ng'olunaku lw'ejjo yayogedde omuyimbi Exodus kyokka nze ono omwami mbadde simanyi nti oba asobola n'okuyingira mu nsonga z'ebisiyaga naye maama olunaku lw'ejjo yamwogedde nti naye eyo omu ku beetaba mu bisiyaga ensi yaffe yonna yaggwawo so tweyongera okwetondera omukama maaso wano nina ate nga boogedde ne Kanale Mugume ono mubba wa Shasha Ferguson mumunage naye ebisiyaga abikwasaganya bannage penge yali mu kubyogera n'emune nga wengendo batuusaako wano akatambi era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala souvenirs Kanale Mugume kale no lasta Sika ngobuulira ate ali boogedde nguzese munamawulire oyo omulaba nange mwana naye munamawulire oyo mbu kati bino byambu sibirina obukakafu mbu ku Speak Hotel ku Speak Apartments awo omukulu alina apartment number omukulu avuga mpeeko ku myaka emito egy'omwana oyo abadde hard working atya okubeera ng'avuga mpeeko ng'ate ng'asula ne kuguliza ku Speak ng'alinawo gundi era mbu kyova olaba n'obufumbo bwabwe mbu buyuuga mbu omwami akikuba left right and center ate akikuba left right and center n'omukungu w'omu gavumenti abantu mwenda bajja bawulira mmwe obajja bawulira mmwe mwogere bye mutejjuse mmwe mwogere ebintu ebyo omanyi comment section mugera ne musassawo amannya g'abantu mwana tujja tukulya omuzinga okategedde kasita kakidaba tudde ku Doni Nasa ate olesa emboozi ya Doni Nasa nayitanga nawe penge ntandike Doni Nasa bw'alina omwana omuntu osibitegeera n'emusibe abako Doni Nasa ng'ali e Uganda Doni Nasa ng'afuluma ebbaala ng'emmotoka eyiye ejjudde abawala bana n'apangisa ne taxi nereeta abalala bana ate nga bonna abagenda kubalya n'asooka bakebeza esaawa eyo munda omaawo abatwala wakaawe alinayo go down erimu ebbaala abeera ne bakyaliwe bonna babeera nabo naye tekubeerako kyaliwe n'omu abagenda kukwata kwabo bawala baba bwe asooka zinaliyo bakyali bange asooka bakebeza abadde alina obugundi buno owa orogundi asooka kayisaayo eno ne babupanga obuntu nga 8 akasooka okulaga nti mulamu gwasooka okulya akuba ntandaalo mukubi wa ggala ate wamala okubalya
bwamala mubba kubaggala tabazza abayagala bapya abatemera booki ne muyitamu abatemera booki kazanyo kalungi ng'olina mu booki akaggala okuba nakye nawulidde Bad Black kyeyisizaamu nti bise kiseera Bad Black yakoze komiti nagirabye mbw alina abasajja babadde azina ennyolo Bad Black takyagala kujja ku live naye alibadde ajja n'atuwulira listi y'abaana y'abasajja bugundi be yazina ennyolo nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's ne moleros, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzaawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekubisa enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias